Nze siri musawo wa Kabaka. Charles Peter Mayiga yeeganye okujjanjaba Kabaka. Ye omukulembeze w'eggwanga awanda muliro. So nga ate ye Kasuku ayogedde ku nkolagana ye n'omugenzi Isma Ichuli. Butereevu naawo nenkwaniriza mukwano gwange gwe yeekumira ku Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo. Genda maaso subscribinge, likinga, gereko ne mu comment section obeko kyongamba. Butereevu ntandise n'omukulu Charles Peter Mayiga. Ono nno emabegakaawo yavuddeyo dda n'abanga yeegaana ebyokuba mbu takolagana na Najinda n'Abagereka. Wabula bino byonna byayogerwa okuva ono okulemerwa okulabikako ku mukolo gwa n'Abagereka. Naye nga mu bufuwe bumu ono avuddeyo n'alumba abantu mwenna abamukaka okwogera ku mbeera ya Kabaka. N'agamba tekijja kusoboka. Jjukira okuva ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka munnange abantu balaba Kabaka waabwe era ne bamulaba nga tali mu mbeera nnungi. Bano nno baatandika okusindika obubaka obumu ku mutimbagano nga babuuza omukulu Charles Peter Mayiga abannyonnyole mbeera ki eriwo ku Kabaka waabwe nga baagala kumanya mulamu ayimiridde atya mu nsonga ez'obulamu. Wabula Charles Peter Mayiga nga talina kyavaamu era yamaze n'avaayo lwatu n'akabatema n'abagamba nti bannange nze siri musawo wa Kabaka era sisobola kubanga mbaako kye mbagamba ekikwatagana ku bulamu bwa Kabaka kubanga obulamu buli private. Ate nga wodda ku side endala oyinza okugamba nti Charles Peter Mayiga mutuufu kubanga omuntu omunene ng'oyo si kirungi kubanga ate odisplayinga health ye eri abantu. Wabula agenze maaso n'abagumya n'abagamba temutya, Kabaka alina abajjanjabi abatuufu era abasinga, era buli waafunamu obulwadde mwanattu ajjanjabibwa bulungi nnyo n'abasawo abakugu, naye ye talina kyamanyi ku mbeera ya Kabaka. Jjukira nti Charles Peter Mayiga yasooka kubeera minisita w'amawulire mu Buganda Kingdom kw'ossa okubeera omwogezi wa Buganda era ebyo byonna byaliwo mabegakaawo. Wabula nga wayiseewo akabanga omwaka 2013 ono yalondebwa okubeera katikkiro era n'akola bulungi emirimu gye. Era ono ku ntebe nyinza okugamba nti amazeeko ebbanga eddene ddala nno, awuliriza ddala emyaka 10 nga katikkiro wa Buganda. Era ono gwe tumanyi obulungi yatandikawo enkola ey'ettaffaali, kino nno nga kyayamba okuzimba Buganda. Tujjukira bulungi amasiro gazimbibwa kw'ossa n'ekizimbe Masengere. Essaawa zino ekiyamba okuyingiza Kasembi mu Bwakabaka bwa Buganda. Ayinza okugamba nti yakola bulungi, yadde nga abantu bavaayo ne bamucriticizing, abamu nga bamugamba ettaffaali erimu lyali terituuka nga likola birala. Nga omanyi munnange abantu abamu balina okwogera ebintu ebifaananako bwebityo, naye nga bo abantu bakyagenda mu maaso okubuuza ekiri ku Kabaka waabwe kubanga tebannaba kubeera bamativu. Buufu bwe bumu era omukulu Charles Peter Mayiga ono avumiridde ekya gavumenti okubeera nga ate eremererwa okubanga erondoola abo abatemula abantu mu ggwanga. Era ono agenze maaso n'avumirira okuttibwa kwa Jjajja Ichuli, ono nno abadde blogger ow'amaanyi mu Uganda. Jjukira nti ono yattibwa olunaku lwali lwa Atadde, nnaku z'omwezi zaali 6 omwezi guno gwennyini gwe tulimu omwaka 2023, zaali ssaawa nga 3 n'eddakiika nga 3 ate mwanattu abazigu we bayingirira ono nga naatera otutuuka mwanattu ewuwe ne bamusindirira amasasi nga bakozesa emmundu entono emanyiddwa nga basitoola. Era Katikkiro agenze mu maaso n'agamba mu butuufu yadde omusajja ono abadde mwanattu asindika vidiyo ezikaawa nga avumirira bonna abakola ensobi mu gavumenti ssaako ne mu opposition. Wabula n'agamba ono abadde tasaana kufa bufi bw'atyo. Era wano ategeezezza poliisi munnange okuba n'ebikola ebyetaagisa, n'agikubiriza efune ebikola ebyetaagisa ebisobola ogiyambako okubanga ekwata ku misango
ng'egyo kubanga already waliwo omusango guli mu pending ogw'okutibwa kwa Muhammad Kirumira ng'okwo kukyali mu bbanga omutuufu eyatta tannalabikako olw'ensonga poliisi terina bujulizi bumala kulabika nga evunaana abo abaggyibwayo nga ba suspects. Kitegeeza n'olwaleero tugenda funa ba suspects naye tetugenda funa muntu yennyini eyakoze ekintu ekyo. So Charles Peter Mayiga agamba poliisi ekyuseemu mu nkola, wabula ye omukulembeze munnange munyiivu nnyo era ayogedde bingi nnyo n'agamba mbutuufu those are pigs. nga womanyi munnange omukulembeze waffe ekigambo ekyo akikozesa nnyo ku bantu abakola ebintu bifaananako webityo. Ono agambye those are pigs era tebalowooza. Ogenda otya n'olumba omuntu atalina kisi gwe n'omulumbisa emmundu. Museveni agambye abo abantu batiitiizi era tebalina bwongo n'ekirala tebasobola kuvaayo ne boogera because oli avuddeyo n'ayogera bwogezi ku ebyo ebintu gwe byokola obubi. Lwaki tuvaayo ne weewolereza oba n'ogamba byo si bituufu nze nkola bwenti ne bwenti oba n'okyusa mu bikolwa byo. Ono agamba ffe ba opponents baffe tetubatta busi tetubakuba wabula tukozesa bikolwa ne tuzimba enguudo ne tukola ebintu ebyenjawulo. N'agenda maaso n'ategeeza nti gavumenti eno eyaffe ffe tetugobaganya batuwalana tubasembeza busembeza ate ne tubalaga ekituufu. Era n'agamba abo bonna abeenyigidde mu kikolwa kino bagenda kuba nga ate bakwatisibwako mateeka. Ebiseera ebisinga buli bwe batta omuntu omukulembeze w'eggwanga avaayo n'ayogera ebigambo ebifaananako webityo abantu era ne baddamu essuubi nti essaawa yonna mwanattu abatemu banaakwatibwa. Naye kitwalira ddala akabanga kawanvu era olumala ebisinga byerabirwa. Era omukulembeze w'eggwanga mu statement ye amaliza nga agamba I can assure you Ugandans that these criminals will be traced and punished. Omukulembeze w'eggwanga wabula wetuvaawo awo munnange ng'omuntu yenna aba n'emikwano gy'abadde nagyo era nga musajja mukulu ono Jjajja Ichuli abadde n'emikwano nfanfe munono nga mwe muli omukulu Kasuku era ng'ono amwogeddeko ng'omuntu abadde omulungi ennyo yadde nga baafunamuko obutakkaanya ate baamala buli omu ne yeetondera munne nga womanyi naye asobya. Era Kasuku wazabanga yateranga mwanattu n'ogendako ewa Jjajja Ichuli ewaka wennyini wabula nga womanyi essaawa etuuka ng'olinamu privacy nga weetaaga okubeera wekka. Ono Kasuku yalekera ogendayo mu maka g'ono n'atandika okuba nga beesanga ku ofiisi zaabwe ne bakolera eyo. Wabula amwogeddeko ng'omusajja eyali awulira, omusajja eyali yeetonda, omusajja eyali omwangu ddala okukolaganeka naye Mukama bw'atyo bwe yasalawo. Munnange Kasuku yoyo era nebaza gwe munnange eyekumira ku Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo. Genda maaso subscribinga, likinga, commentinga awo nno tutambulire ddala bulungi nnyo.